okuyita obuyisi erinnya lya Yesu. Bwe twogera ku Yesu tuba twogera ku mwana wa Katonda gwe bayita Yesu. Okwatula obwatuzi nti Yesu kye kyamuddiza emirembe kwe kubeerako n'akamwenyumeenyu olunaku olwaleero. Nsiiba ngamba nnyo abantu abampuliriza abawuliriza programs zange abawuliriza obutambi bwange nti kiba kirungi nnyo n'obeera ne Katonda mu mutima. Kiba kirungi nnyo n'obeera ne Katonda. Kiba kirungi nnyo n'ofuna eddiini gy'okkiririzaamu. Kiba kirungi nnyo n'obeerako enzikirizayo gy'oyina mu mutima. Ng'okimanyi enzikiriza eyo teyina gwegenda kukosa yadde n'omulundi n'ogumu. Ate n'okkiriza nti enzikiriza eyo lyekkubo lyokka ly'ogenda okukozesa okutuuka ku biruubirirwa byo. Tugenda kuba nga twogera ku buzibu ebibi ebiri mu muntu atakkiririza mu Katonda. Tugenda kuba nga twogera ku bibi ebikolebwako ku bantu abatalina Katonda mu mutima gwabwe. Tugenda kuba nga twogera ku batya Sitaani wasobola okuyingira mu bulamu bw'omuntu n'akumaliriza n'akuteeka ku ssa erisembayo, n'atawaanya bizinesi zo, n'atawaanya amaka go, n'atawaanya abaana bo, n'atawaanya obulamu bwo nga gw'omuntu. Bino nno nze mbyogera nsinzidde ku mbeera z'abayimbi olunaku olwaleero. Anti omukyala Grace Nakimera gwe mumanyi obulungi yavuddeyo n'abaako ebintu bya confessinga. Nze mu butambi bwe muwuliriza wabula nembaako kyenjigamu ate nga sikomye ku Grace Nakimera yekka. Wabula nze ngoberera nnyo n'abayimbi abali e Bulaaya nga ba Kanye West, nga ba Jay-Z, nga ba Beyonce, Byona bavaayo biki ebikolebwa mu bulamu bwabwe era bavaayo ne bakonfesinga nti bituufu beeyambisa nnyo Sitaani era Sitaani yabayambako okutuuka kwekyo ekiruubirirwa kyabwe. Kati nno wano we nalabidde ne Nicki Minaj bwe yagambye nti ye munda ayinamu omuntu, ayinamu abantu babiri. Mulimu omuntu ajja nga ye abikka buswavu bwe nga taswala, omuntu oyo ng'ali violate yakola byonna ebibi by'olaba. Ne mubaamu maama w'oyo omuntu controllinga Nicki Minaj n'agamba kati omwana wange mujjeemu kati kanfuuke Nicki Minaj. Abayimbi bagenze nga bakonfessinga. Yenze Sheila Adita. Bw'oba obadde tunaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange, muganda wange subscribinga ekigambo subscribe nkikulekerera waawo, igwe kikwatemu. Kwata ku kadakali awo waggulu kagenda kuba kakuyambako nga buli video yonna gye tuteekayo naawe ekutuukako. Nsaba obeere nga okomentinga video girayikinge bw'eba ekunyumidde. Ekisinga amakulu nogiviewinga tomanya oyinza ofunamu ekyokuyiga oba by'osomesa abaana bo oba abantu abakwetoolodde. Bw'abali mu nsi zonna ez'enjawulo gye musinzira okuba nga mundaba nammwe mbaagala nnyo mwebale kwerekereza budde, kwerekereza airtime ne muba nga munkyekingako. Njagala tuplayingeko ku ddoboozi lino eno erya Grace Nakimera naye nga mumanyi nti nno copyright ebintu ebimu tebikkiriza. Kati okwewala copyright ngenda kubanga nkozesa essimu endala tubeere nga tuwulya eddoboozi nnyo twewale copyright kubanga etukwata mubeereeko. What happened? Let me do my level best okunyonyola. Kati ekintu kino kyatandika bwe kiti nakyogera nakoko ku NBS neera kyatandikanga business ezonooneka naye kati nagenda mu bulokole nentandika obitegeera nti business zonooneka zitya. Wali olabyeko omuntu n'akuba okuva ku kisooka paka ku kisembayo, emmotoka ne zikwata omuliro, business ne zifa, ebintu ne byonooneka. Bwe kyava ku bintu obuntu ne kikwata obulamu obwange. Ntegeeza ki? Nalwala nga ne bwe ngenda mu ddwaliro tewali bulwadde bwe balaba. Olonga kiki ekikuluma? Tewali, dokita tamanyi, nange simanyi. What were the symptoms okoze? What were the symptoms? The symptoms kyatandikanga obulumi wano mu mbiriizi ne kituuka okufuuka okugongobala. You? Yes. Igwe? Yes. Nga totambula? Like stroke. One side nafunako like a mini stroke. Igwe? Nze Nakimera Grace. So kati the thing is ekintu kiri nga kigenda ne kinkwata naye mu biseera nenga naye kandokoke kuba amagezi agange nga gezeseza gakoze kigayina we gakomye. Kanye West yavuddeyo n'agamba nti Hollywood erimu edogo.
They sacrifice was yayogedde ku kusaddaako kuli mu Hollywood. Era natuwa abantu ba LeBron James na yenga yagamba mama we yali sacrificed. It's a very controversial topic eri mu bayimbi baffe bano betutunulira abebweru. Ebintu ebituufu. Banne mbabuulira nti omula akagambo ebintu ebyo bituufu kembadde nninda mwenna abagenda okulaba vidiyo eno mukawulirize nti ebintu by'amasitaani byaddala eri gwe alowooza nti nno eddogo teririiyo nkusekeredde eri gwe alowooza nti sitaani taliiyo era tasobola kutambulira mu wantu wonna nkusekeredde sitaani asobola okweyambisa buli kimu nga naawe omuntu mw'oli kubanga sitaani w'amaanyi nnyo era sitaani abantu abamu bamutwala okuba nti naye Katonda kubanga Katonda byakola ne sitaani abikola. Sitaani asobola okuwa obulamu, asobola obukujjako. Katonda agaba obulamu ate era abujjawo wonna wonna waayagalidde. Ne sitaani alinga Katonda, ayina amaanyi ng'aga Katonda. Omuntu agenda kumbuuza sitaani agaba atya obulamu, nange ngenda kukubuuza tolabangako omuntu gwe batwala ne bamukolako ebintu bya sitaani nga balina ekirwadde kye bagenda omuwonya n'awona. Ogwo nno gaba amaanyi ga sitaani ge gaba gawonyezza oyo omuntu kati mukozesa amaanyi ga sitaani okukuwonya sitaani oyo akwefuga n'obeera muntu we. Bantu bangi nnyo abayina ssente nga zivudde mu sitaani nga yazibawadde ate era asobola ozibatwalako. Njagala mubeere nga mwegendereza nnyo nti bw'obeeranga n'ekintu kyonna ekikutawaanya mu bulamu ddukira eri Katonda mugambe kubanga ye asobola okulaba era n'amanya. Yamanya atya bwagenda oteekateeka obulamu bwo either okugirawo ekyo ekikusumbuwa oba okukireka. Yamanyi obulamu ki bwakutegekedde bulungi oba bubi. Bw'otabeera na Katonda ebintu bingi nnyo bisobola okutuukako mu bulamu bwensi anti gw'obeera totya buli kintu kyonna oba tokitya kubanga tolina Katonda mu mutima. Totya kutta, totya kuwemula, totya kuloga, totya bwenzi nga tolina kyotya kubanga tolina Katonda mu mutima. Tugezeeko okubeera nga twekwasa nnyo Katonda ate ekisinga amakulu tumulemereko wabula tusomese n'emigigi emito egijja nti okwesiga Katonda kye kisinga mu bulamu. Katonda gye weapon ekyasinze okubeera n'amaanyi era bw'ogyekwatako owangula. Nsaba obeere ng'okomentinga ku vidiyo eno nga ombuulira ki ky'otegedde mu katambi kano eno nga weeyambisa comment box teekako erinnya lyo n'ekifo mw'owangalira. Nja kuba nkutumirako Samude, mbaagala nnyo.